Abalungi tubaniriza nnyo ku YouTube channel yaffe Life Experience Uganda amanye n'eddoboozi nze Asha nava namatovu era nga bulijjo munange tubeeranga n'abantu ab'enjawulo tubeera n'abantu abamanyifu bajje batunnyonnyole okuba kye bali bakikola batya gonno omulabi nkugamba tuula kalira ate tukusosotole nga sinnaba mugamba nti weeyanjule kansooke mbayisizeewo kano abalabi bange abalungi abalina abaagalwa bammwe Valentine ekonkonye Valentine etuuse ate nga tulina omukyala akola cakes ennungi kumbaga ku mikolo baby shower birthdays akola cake naye ku luno yakoze ekyenjawulo yakoze hamper erimu package namba mitwalo go 2 mulimu cake mulimu wine mulimu ekimuli mulimu chocolate banange buli kimu kiri muli mitwalo ga 2 ogenda kubanga omunoonyako ku namba zezesimu 0759 55 05 45 munoonyeko bali wali eri ekireka ku Kabakazi Road bakuwe cake bakuwe hamper ejjudde ebintu byonna ejjudde ebirungi byonna omwagalwa wasanyuke ate mubeerenga muli mu kintu abakazi ebitwagala tusanyusa okulaba omugenyi waffe nje njajje omnyankola gamba nyowe nakira nyowe nakira naye kiri munyankole Lumanyi mumanya kakatono. Olumanyi mumanya. Kitegeja nnyo ekinjo okujje. Oyanjwire kabalayi baffe aba life experience. Bakyo bonye bababi n'abakyala abakajja n'abakaji mwenna abatudde n'abayimiridde abampi n'abatono n'abanene abeeru n'abaddugavu. Omukama ali muggulu ne munkire buli bantu bonna yeebala okubakuuma. Yeebala okubakuuma. N'okubawa embejja. Ate nammwe okwekuuma. Noddala naawe naabo. Neekuumye mu COVID neekuumye. Neekuuma n'akayindo kaako. Neekuuma n'obuuco bwobwo. Amaaco Glory. Kwaji Glory basaze ku Gloria. Nje Kazende boy ekirya kimandono kiba kiri kikabanawo kyagenda munoronga nje fashion wa mama wange ntaata wange. Banenga tusayinza okulaba nje kubaga naako nakumikinga dda wamisinga bati bade nkulaba ku TV yo abantu bakulaba bulungi nnyo abali e Uganda abali ebweru onje mama nange ndutuka kodyawo abantu bankinge Kazende boy amanyaga matufu yani Kazende boy ekirya kimandono kiba kiri kikamanawo kyagenda munoronga amanyaga amatuufu nze Walukaga Segonja Abdul Swamad bulijjo oli musiraamu naliko ne Bilali naliko Bilali mulamba ku masikiri nule wazana nga nze mwazinyi ngago mwazinyi okuva ku subuhi dhuhuri asri magaribi paka wishahi olwafuuka Kazende boy nobivaako anti kwegamba byagiramu kagamba nga womanyi nankani kakati awo ngambera wazana wazana wolaba nakola nga Bilali naye ng'olwo ntunda muwogo otunda muwogo muwogo ku ggaali olaba ku basajja bano abatambuza muwogo ku ggaali nga bagenda bayimba kale muwogo kawomera fresh tali muwadde obulaala wuno simuwuta ate simulaala mujja mugule ebiseera ebyo ng'agulewo ebbeeyi agulewo ya 3 era nga gandi mpowo ebisatu gwayo muloodi ojula okumuwa ng'ofukamidde naye abasigadde 10 5 ebisero bakavungisa sente sebo nga 5 nago gazitawa muko ng'olwo muvuga wazana n'amasiba kiberenge najja nankumbi eno n'amasiba kikajjo awonna mu lufuka nga tonafuuka olwo Kazende boy okyali Segonja olwo Walukaga Segonja nva ku muzikiti mu muwogo omwo ate nenzira kuvuga bodaboda nanyola pikipiki zino zimanyi zisupakabu zimeti waliwo meti square light emyufu waliwo meti sakolite zemyufu ate square light zezine zakiragala ezo zonna nezivugako mvuge wazana awo muzana mu nfufu zana kiberenge zana kikumbi wawa nga kati olwo era nga ndi mukyali mwazinyi naye nga obulamu bwange okuva obuto ne benabeerera mu ssomero nali njagala kibayita okuyimba oba kiyita okulya mu ndago oba okooka olwo olunana Oluganda okulya mu ndago okooka oba okuyimba oba okukooloobya olwo naluki omanya nti Oluganda luki lugagga lulina ebigambo bingi Oluganda lugagga kakati
ngamba mwana muntu yandiyimbyeko kuba ku ssomero nayimbanga zino zirongole irongole irongole iro mama irongole iro ezo nga ne batica bajjula okumufuuwa zino kodina he kodina nakacaca wakola obyanga nkugambye kyobudwala badakubenda luno oluyimba olupya kyayera mbuga olwakadonkamu olwangoma era luli wakati wa byombi kadonkamu nengoma kyayera mbuga kyewungula ina ekirabu kyayera mbuga ezo musobera twazimbanga kate yengombo kyobudwala abayimbi bonna ne bannakatemba bonna ekibabanja naawe naava ekikubanja kubagugwa naawe wawo kwe kwongera okumanyisa abantu n'abaana baffe abato ti oluganda lwabadda lulina okubaawo era lulibeerawo paka kyobudwala beze ngombo tuzittukiza kyayera mbuga abalabi baffe abalungi mulaba abantu ku tv muwulira abantu ku radio omusajja ono Kazende boy akola ku CBS ate nga n'ekirala komedia bakiyita comedian mumulaba temumanyi Jenvudewe bw'olaba omuntu olunaku olwaleero olowooza akedde ku makya n'aba ekyo kyali mukwano abantu babako ne Jenvudewe atugambye yatundako emiwugo ng'agiyimba yavugako ku boda ezzana abezana nsuubira bakutyakujjukira nnyo abezana bo bagamba nalinga ebiseera binyambala enkofiira nga mpita agikamyufu ng'enkofiira myufu evaako leka naawe agikamyufu nga ate siseera kiri awo leero lwakubanga omuwala bwojja oyambadde bino biminiminimu oba ngagamba noonya omulala si kulwanga omumalako wuzu wuzu yange nga nyina ogikuuma omanyi nti abantu ababalaba saawa zino yalowooza okuba kyoli Kazende boy tolina gye wayitako kukikolerera kakati naava katekeko ne galibindi jange olabye ddala Kazende boy ekirya kimandono kyewakiri kikamanawo kyagezi lwaki nkwagala nnyo lwamagezi si bulungi nabakwagala olw'obulungi gye bali naye nye nkwagala kukutegeera n'obuyigirizeemu kakati ate obuyigirizeemu n'ofuba omanyi ekitiibwa Katikkiro wa Buganda alinawo enjogera gye yayogera n'agamba nti omuntu alina ekirowoozo ekirungi ekizimba naye n'akireka mu mutwe gwe kisigala si kirungi omuntu alina ekirowoozo ekirungi bukakwate n'akireka mu mutwe gwe kisigala tekizimba si kirungi olwo kibi ate kigasaaki kuba okirese mu mutwe gwe Katikkiro wa Buganda ng'atukubiriza nti bannange mwenna abalina ebirowoozo ebiri mubijjeeyo mubiwe ku balala mubiteeke mu nkola bigende era tugamba nti kati abantu bangi bafuye okukola kati kyengamba nti kati ggwe ekirowoozo kyoyina kino kyokutuleeta mu bantu abantu bamanyi tubabuulire abantu abakinga bannange be mulaba abanene anti abakinga kibaba bategeeranamu abanene baba cerebu kimukuyimba kuka kimukujanya katemba kuka waliwo bacerebu mu bukyawo waliwo oli serebu nga wa Facebook serebu kati tugeze Sekawuma Lwenansana si muyimbi serebu tulabye abantu bangi nga dokita naye nga serebu buli muntu alina obwa serebu waliwo abatakisi nga bacerebu nga buli omu amumanyi waliwo abakubi bamakimu ku radio nga serebu ng'atukagamba ye gundi ambasada wa Firebase ono ambasada wa Firebase ono gundi waliwo gundi mama abaana mberabira atali mama Nateto ono yani mama Fiswa naye waserebu obwe butwe bwajja kwegamba mama Fiswa kati akyawunyikamu kakati bangi bano bakyoya bano genji mugenyi atokwa bano bacerebu waliwo bacerebu mukufumba emmere nga ye kafulu n'olwekyo ekyo kiva mukukola bukozi bulungi kakati kyembudde nkyanjukira ekirowoozo kyoleeta okutuleeta mu bantu abantu mutulabirako bulabiki kyemuba mumanya buli kyolaba kati ekyawe kino tekyajja eggulu kyalowoozebwa akakano naba wuuyo ebyaddala nga kirwali onyirira banange we balekusiima naye ngalowooza wakedde bwotyo
ate wagenjako mundabirwamu nagenzako mundabirwamu newe jirajira kati okulabika n'ekyokubiri okukuuma omubiri gwe nakira ofwayo ogandi nyina kulya kino kikirya nyina kunywa kino kikinywa abantu ekyo kyokka mu bulamu bwolabira kati ne mu kyenta bwe kiba n'omuntu apima nti abange okufuna kyente nyina kukola kino nakino kikikola newala kino ngenda nakino bweyo naye nakola ki nakola eki ne mu mbeera gyonna egyobu kakati bwe nakulaba ngaoleeta abantu bana bato bamanyi naye gano akawala amagejji kagajjeewa bulijjo ninamu oyina nejajjawo twasoma naye piwanu yali mugejji lwakuba yankopanga naye nga mugejjigejimu naye kikyo nga tukomye okumulamu kakati nje kola okufuuka Walukaga Segonja Walukaga Segonja linnya nemukoma kwelyo Walukaga Kazende bokyalizana nga ate ezzana olwo Segonja nga terinagenda ko olwo nga Walukaga Abdul Samad Segonja litinkira ku CBS anti bwenzija ku CBS ninga ne taata wange yanzaala Segonja waabwe nse ino okumanya nendyongerako n'olyongerako anti nedira akasimba kabirongo ne muzukulu akabaze kyangoma okuta mu lubiro kandi muwezi I know. Bamanye abakasimba je tuli amanya gaffe kawera. Era abakasimba mutumeri nya Segonja. Mutumeri nya Walukaga. Abana abo bajja kwa bagazi nnyo. Bakiri bwe batabere banansi bajja kubeera ba doctor. Batabere ba professor bajja kubeera ebirala eby'amaanyi. Kituufu nnyo. Ova otya mu Segonja okufuuka Kazende boy? Kakati mbala ndi ku boda wajjana. Naye kitonde bwe kinjira buli wempula yabayibye bafuluma ejjajimba nga maama n'omwana w'omutuvulira njagala nze nabanna banganja jiina ng'oluusi nyinza okwajiina mu haruto ng'oluusi nyinza okwajiina mu tena nga nyinza okwajiina mu beeki amaloboogi gonna Allahu akibaru Allahu akibaru nga toluusi okote Allahu akibaru Allahu akibaru nkitegeze ekitole nkyewulira kikolakyekyewulira njazina abantu abaddu abajje basaale ngamba naye nange kati nandiyimbyeeyokko nagenda mu bibiina bingi okusaba naye ngaokukuwa taata ng'olina emyaka emeka olwo ekyajjukira myaka balaba ne birthday yange simanyi weegererawo naye nja kugijjukira naye ng'olwo wajja nankwanyeyo ne ku muwala kyamuwasa naye namujaalamu omwana wange omubereberi omwana wange oyo anjagala nnyo bambi kakati ngamba ne bannange nengenda mu bibiina ebyokusaba nagenda mu byakadongo kamu Matiya Luyima mumanyi oyo gwe bakajakira Sepirya mu lumbe lwa Sembuusi nabalako ku TV nesibalabanga nagendayo okusaba nangamba okuyimba olwani ebiseera ebyo baani abaali basita oba bayimbi ki abaaliwo mumbuuza mu kadongo kamu mu kadongo kamu awo olwogenza okusaba nga Luyima be bali basita Matiya Luyima Livingston Kasozi Amani Basudde naye awo olwo nga bo bemabegako olwo Mathias bakunukkiriza okujja Mathias ngolobujja sebatta kwali okwo leeta Sebbaale kunkulaga ku bano abali nga bavubukamu Sebbaale Kiweewa Mukabi olwo ng'agundiddemu Mukabi yali agundidde oleete Kase wali omusajja Katose kandi yakola ku kibiina bakita Kase Music Recorder Bazira Gita Singers ebibiina awo njagala mbijjukira ebirala byaliwo naye ssebo okubeemuulirako okukuwa nga si kyangu olumunza bwe nagendako neŋŋamba kiraka bannyimyerako abandaba ate nsobola nnyo okubakira mu bakase eyo kase oba ampulire nkolo mmere ekibi kyogerwako enkolo mmere olwo Oluganda omanyi tuba ne hisitole zaffe zetuyisemu nga tulina ozibuulira ku baana
nagendayo nensaba nebalaka bantya lwakubabala ate najja kusobola okutukira ne bankuntwalaganya neŋŋenda matiya lwemaye yaŋŋamba nkumye lwanyambala mbi nali nyambadde Daroni wazirabako tozimanyi nagimanyi kubaga ne mama otagimanyi engatto zabanga ng'ozambala gibeeramu obutuli wano bwe buti tezibanga ze zino niigiina zaffe ze baakomyawo ez'obutuli zaagaleera kubanga niigiina naye ng'ate najjukira ebiseera ebyo ng'agagula empya sigayina ng'ogula ze bambaddemu kakati bw'otuuka wali omuyonjo akugoba awo naye ne ŋŋamba kanjira nvuga boda yange nga bwe mpulaninga ŋŋenda okuwulira maama radio CBS etandise ebuukudde ekubye buli wamu mu Uganda n'ebweru nga yeeriko kakati bwekuba abawagizi tebafaayo bavayo bangi nga bakola CBS Fans Club bakola CBS Fans Club nze ekirooto ky'okubeera pulezidenti ndali nakyagala kyokukolako ku leediyo nga nakyagala ebiseera ebyogerako maama wange nti abambejja be banzaala nva nnungi yaliko era oyo omu ku be twawagiranga Sheira nva nnungi be bajja mu kifo kya Owen Kibenge we yabeeranga n'Atibu Mukuye Batibu Mukuye basooka okukola sheeyo emala ejjemu Patrick Mujuuka Sheira nva nnungi ne Kayibanda abo b'oyogeddeko bakyaliyo abo abasooka Mukama ansaasire tomanyi simanyi era abakulu bwe mbajja embuli Mukama yongere okubakuuma amiina babaya batwala bawummuze mirembe kituufu kakati Patrick bwe bajjaawo Sheira nva nnungi Kayibanda sheeyo bajongerera ddala amaki amaanyi olove nze nagamba kangere mu CBS Fans Club obeere faani waabwe mbasemberereko wakiri bwe biba birimye okugendayo eri neera wakiri nsemberera nzera nange nyina obwana obujja ne bugaa Kazende boy tusemberere nze kubuuzaako si bunenya ŋŋamba byebukola nabikola wabikolako kituufu ate ndo bumu bugenda bupikinga era ngenda bubalaga waliwo obwana kati buyimba bulungi nati nakola ekibiina nange bakita Ayabas Production Jena ng'ogobera comedy wakati ende boy wona kutuuta ku Facebook biki ebyo ojja kulya Ayabas kigamba Ayabas Production eyo group nienda nabakuleetera ng'abaana bakyazo wano bakulaga nga bayimba nga bazanya nga bazina bagamba babadde bakwegomba byokola kati bagenda kola ekya Kazende boy kyabadde akola kati abamu nabagambi nti gwe tofuba kukola nga bwenkola kola kikyo omanyi talente zino ziraba omuntu osobola okujja n'obeera comedian naye nga you're not acting as omukadde naye ng'osobola okwakitinga obulungi bangi kati ata Saamu azanyanga mukadde azanyanga mwana si wakabi Maria kyazanyanga mukadde yazanya bibye ali nakyo ali plus si wakabi nze siriwo woli sibakuba obakuba n'abalala bangi abaliwo bonna bakomedia buli omu akuba tumanyi n'okusizigala ku stage emu nga buli omu bwajja afuna endulu n'emizira gijje okiwulidde ng'era abantu baga nti buli omu tumukola ki tumwagala kati nga mubadde mu lockdown nga baba misinga kakati bwengenda mu CBS Fans Club kyenakola okimanyi nasanga abawagizi bawerako naye nga bo bakola kimu kyakujja kusisinkanamu awo kunyumyamu awo nakusala amagezi ngeri gyebongera okwongera amaanyi mu buwagizi ngambaga nti abaayi mumwe temulimu balina kyona kyakuyimba bakuzannya katemba nti mwebali lwaki tetuzannyayo omuzannyo ndi musajja muwandiisi wa mizannyo nsobola bungi bazannyo omuzannyo obawandikira omuzannyo nengubatendeka nogubatendeka engalo n'enduulu nezivuga osobola babakuba embogalo nga banga nti naye okakakyandi okibula champo de tune no sampling champo de tune nyo ekitaddemu bobanga bavuga nti tutandikeko tugende konja ate kenya nga nsimbula omuzannyo nagutuma buladde naguwandiika laba okugutongoja kwagwo gukola ekyafaayo
hati tuyita abanene ku kibya eki tuyita omugenzi w'ekitiibwa Godfrey Kayakavuma mukama mukyakiro era mumugye mirembe tuyita ow'ekitiibwa Kawoya mwe Michael oyo nga be bakabi abali mu oyo nakati wakabi wesi MD wa CBS akyali era akyali naye CBS kyenjagalako tegobagoba bakozi ekyokubiri anti emanyi bwe bakwata buli kintu okubeera ekirungi tuyita ekitiibwa Robert Kachoogi n'abalala omujjanyo nga gutwongera okubeera kyo obumu radio CBS nga wakati okuvayo nomupanisira bugenda ku CBS kibali akubuuja ti gwe ninga kitikumanyi bambanyi ati oyo gutwalabe mumujjanyo ng'olwo nfunye oluwenda oluninaanya n'abanene kyekiri kyegambye nti Katikkiro yatugambye ekirowoozo ekirungi ekyo kuli mutwe tokireka mukifulumye kizimbe n'abalala era ne bannange bangi mu mulyanyo gwe nawandiika nje babeera stokkirozi tu CBS okuba nti okufuuka owakabi kinviiramu okuyingira CBS nze nagiyingira sinasoma mawulire ngasomedde muyo kwegamba ogayigidde muyo era abo abantu bebabamanyira bwena bandaba bano okukyoma tekukoma ate tewenyuma mwattu tewenyuma bantu benyoma bw'oba wasoma ng'oli mutiiki omutendeke osobola okukyoma obukyawo kituufu n'okigala ng'oli tica noyongerezaako obusawo ate n'ova mu bukyawo n'okyoma bwa purigenta n'obeera mukyawo ate purigenta n'abwa obugirije bw'obumanyi bulungi nnyo olidde naye era olina okubwongerako kituufu okiwulidde era nkyagala nnyo kakati kibya kibwegiyingira kyaba nga tebampa kiyingidde mu mujjanyo omunene nnyo ogulimu abanene omuggwanga radio togiraba gyonna mu ggwanga radio gyonna mu Uganda gikoja emijjanyo naye nagyo gyonna gyakkiriza nti kibya eki bwe watandikawo omujjanyo banadda twegande watukingako kwegamba zakkiriza banadda twegande mujjanyo gw'amaanyi radio gyonna gyakkiriza abakozi bakolidde bona bakkiriza n'abawuliriza laba bwe nguyingiramu ate ogyeko ekyo munene kubanga gulimu abaki abanene abajjanyi ab'amaanyi mu ggwanga muno bannakatemba omanyi kati oba oyogera ku bannakatemba mu Uganda kiyibu okwogera abajjanyi abawera 5 nga tonayogera ku Abe Mukiibi kituufu nga tonayogera ku Katolo Bwama kituufu nga tonayogera ku Patrick Mujuuko bali omwo bonna bali omwo mwendi olwo kiri munene oli munene ndi mutono olwo mpikibwamu amaaki yali upcoming afuuse omunene sa abadde ku bodaboda abadde ku bodaboda waneza olabye obutenyoma musira ajikamyufu bapita ajikamyufu kati ajikamyufu tali ng'afuuse Kazende boy nyingide mu kibya ki bampadde akalipagano k'ebidduka tandise okukola akalipagano k'ebidduka olwo nyenga warajja ku rediyo Patrick Mujuuko ankubira ekimu Walukaga Segonja oli luddawa teberejanira Patrick kwegamba ng'okola n'abana ekyakawungeegi ani kyebunya nga nkumira teberejanira ani kyebunya oyo ani mukinga emyaka ne Patrick mukinga emyaka naye wakirebu bwe bankinga kubanga oyo ani kyebunya mwana we yali eri makita waffe mwami kyali kikyebunya emutamaliya kyakendo ekikulu era bwani bwabanga kuye kwendabira nti nkujje babo bwalinga bwana buto nkola nabo banene kakati ngeje kiki bwamaaki omugenzi DJ Emma mukama mukyakire ulunkola naye ng'okola naye DJ Emma yakubanga emijiki esi mpisi bannange
olabye abantu kyetubaga tebwenyoma tebwenyoma wekkiririze nti nsobola wenyiga wa muntu wati okwenyiga omanya abantu oluusi ekibamalamu amaanyi kwenyoma n'oluusi bantu bannaffe batumalamu amaanyi tosobola bantu bannaffe batumalamu amaanyi nagamba okola ekyo tekikola wandikoze kino naye nga gwe kyowuliriramu emirembe abakinga abamu babeera kumalamu amaanyi lwabutategeera kyokola abamu batumalamu amaanyi oluusi lwa tuyita busajja afuna akasajja ku mutima naye ffe tuyita futwa mu luganda olutuufu nga takwagaliza bwemugalaekyeko mulembe gwammwe oba kakyajja kyako mwe mukama nyeera naye ffe mu luganda olutuufu tuyita futwa oludde kakati bafuna effutwa oluuki okukulabiraga maama nabayani agenda okubeera wano kyerebu kati nga bino byokola nabwa ogwekimanyi nti eri abakumanyi gwe botamanyi kituufu waliwo abakumanyi b'omukyala Aisha Nabiddo ali Egypt banetumwaganywa Aisha Nabiddo yambuuje ti nabwa nga takuleeta nemugamba y'omumanyi nti naba mulaba nnyo kati tebereya waliwo n'omuwala wa mwami Kamyufu Ekitojjo naye omwana mwirabidde ate erinnya baligenje litya ali bwereyo naye waliwo Sophia Nakiyemba waliwo bangi bakulaba tebereya bali bweru wa Uganda olwo abali e Uganda bayitirivu n'abagwa okutuka okujja okukola bino wabalanda ni okujja ani mwana wa wano oli wawa ndi nzaalwa yawa naye obutenyomba n'ekirowoozo kyekirungi olw'okulwana okiteeke mu nkola waliwo eyaŋŋamba mbu ebintu ebyo nga bizibu kugamba yamalamu amaanyi nange nempulira nga mbutuufu nfweddemu amaanyi naye kalina akakisa ninga mu butuufu nsobola ebijibu bikolebwa abantu ate naye ekintu ekyo kyoyita ekizibu kigezeeko kijibu kubanga gwakifudde ekijibu wali omanyi nti olituuka ku CBS era bennakyokawayo bangi n'abannebuuja ate watuukayo otya nga bo babikyoma ddala nti mbikyomeddewo okitegedde abantu bakugamba nti okuba emmotoka kugibwa abagikuba bameka abagikuba nebamala bajja ne balya ekiwaga okitegeera abantu bangi bavuga emmotoka kati nga babaga maama emmotoka givugika yenze ndigula ku mmotoka ng'era bo wayingira takisi tayagala kutuula mu maakyo atuula mabegaga maama maakyo bajja kuŋŋaanawo nje maama olwokuba ndi wa mukyalo owulidde tewenyoma kola kyona kyoteekeddwa okukola kakati nje bwe nyingira mu kibya eki nkoje akati pakano k'ebidduka nkobye bapulojekita babona bamaanyi ngenja ku kitativwi oyingidde stative nkoje puroguma gitatalika natalika nga nje mbuja abantu mubakalwere kivulu njuyo Makindye njuyo Kyengera njuyo Bulenga wagwa buli wamu obutenyoma kakati ndi ku Munu TV buli lwakyande mujenyi baguyita Kakimondo Village lwaggulo lwakyande akamunga ekyalumu n'ekitundu Kakimondo Village mulabe nje yali Haji Kamyufu eyavuga boda eyavuganga eyayimba ku miwogo kale muwogo kawamera fula kyatali mwada okulala muyimba mwaruto nyimba mutera muyimba muki kakati kyawagino ndiki nabakati onkyajija sikikiriza nti ndi naawe saawa zino ate nange kikirija kubanga gwaka ennyini bwentunuli abatungi bakwogera kuminanengana maama njani nje mwana wa mama wange omuberiberi era nje mwana wa taata wange omuberiberi abaana ba mama wange taata wange atampita baba muyombecha onyiiga nawo ate nga ogenda okuyomba nga tonyige omala kunyiga okuyomba so abantu bafe abatulaba Kazende boy abagambye baneete mwenyoma wekkirizeemu tomere ekitatomerekeka ekyo kyebayita ekizibu era bw'obeeranga n'omuntu mu bulamu bwo mukwano gwagamba ebyo naabisobola nga bizibu pozi nga byakutta abantu naye ebyangu bannange tubitomere gwe kyolaba ekizibu mu maaso ga Katonda kiba Katonda yakola buli kimu kuba ekijibu ekyangu mwekwaki gezesa omukisa gwo kakati nge nkulajje nti ndi ku radio nkola ate mmaje nkubya omujiki
anti kakati olwo okufuuka Kazende boy kubanga waliwo nambali Walukaga Segonja tutuula njiyo oluyimba nalumanki abakinga lwebamenyera lwebampita naye nalumanki weija bubika nkubulire jukira juji wampijeke wa Bulawuni naye okoze bulango Kazende boy mpa ku sente nkyere nja kuwa singa naba nfunye empya lugero gye nafuna dakijja kuwa kuba gyona gikola toliiwo nkwejo n'oyo omuwala bamuyita Tina Walulya Tina ne Walulya oyo naye gwolaba muwandiiki wa mijannyo Tina muwandiiki wa mijannyo naye gwe nakola naye nalumanki tumaja tutumukoja lumikiki era nalumanki lumikiki mumunoonye nenusula nakanjako oyo omuyimbi w'okumikolo nusula nakanjako manager we ye Benchon Pro ate Benchon Pro era ye producer yakuba nalumanki lumikiki endongo eyo gy'owulira netulyoka kati lubalira ddala buki bulungi lumakinga n'embeera ebiwooma biggwa byokya naye nga bweti emboozi ya Kazende boy bwe tuwoomedde olunaku olwaleero ate nga kagambo kyakasembayo eri abalabi baffe nakakembayo bakibali banyamba Kazende boy ekiri akimandono kiba kiri kigamba nawo kyagenda mulonga paki tubona mama wange kakube bajja okundabawo okumpagira okunjagala n'okundavinga oba byebimu byonna bifaanagana wekubanga komedi wange gwenfulumya mumuwagira YouTube TikTok oba Kazende boy tikinga kakati omujikinda eki natutumya ekirevu kyayira mbuga kyewungula ayina ekirevu kyayira mbuga ekirevu lyakina kigira mukijuboti ojagaba kino kyeki ekyokukyatu okubati kino ekiwala jana kinavwa ayica kimukinga okumatira nange kimumatidde nekinyuta kimuli ayo kingimi mundaba singa mbadde nyimbira ndibala Kazende figa ne modelinga muko naye nga mwebale nnyo okwati muli ku mukutu mwerako ekyokukyatu baba nange mwongere kwagala eggwanga lyammwe naddala Abaganda n'emikwano gy'Abaganda mwogere Buganda mwogere kyabasajja kabaka kyatulagirako kyatuba tukola kubanga buli kyatulagira okukola kyabasajja akitulagira ku lwa bulungi bwaffe bweti emboozi ya Kazende boy bwebadde mune bagambe ebiwooma biggwa byokya kansubire nti ofunyemu ekyokuyiga gwe munange andaba olunaku olwaleero yagaliza muno ate banange temwenyooma ate bantu bannaffe oluusi mutumalamu amaanyi n'ogamba bannange ekyo kizibu nnyo tojja kisobola lwaki omala muntu munno amaanyi mulage nti kijja kusoboka katali kitasoboka mu maaso ga Katonda mu maaso go kiyinza okuba ekinene naye mu maaso ga Katonda kiba kisono ate nga bannange mbebaza nnyo abasubscribing abaliking abakomenting abanemwe musinga mu kintu kino abeera part of us abeera mu mboozi zaffe ate nga tufunamu ki ekyokuyiga munange Valentine ekonkonye Valentine esembedde gwalina omwagalwawo genda ku Ela Orambexi bakola kekise nungi bali awo ku Kabakazi Road ekireka banoonyeko ku namba zaabwe ez'essimu ojja kubanga oziraba wansi nga scrollinga obanoonyeko bakoze hamper erimu ebinonoggo yakoze hamper package namba erimu cake erimu ebimuli erimu chocolate erimu success card gye tuyita success love erimu ebintu bingi erimu ne wine by the way mitwalo 2 goka genda obanoonyeko wali eri ekireka Kabakazi Road osobola okuwa omwagalwawo ekintu oze omukwano obujja atakumira mpera abankumire Ssaabasajja Kabaka awangaala.